Nyabo, peace. Ono yabaso. Kukisawe kyenyonyi Entebbe. Maaso. Obanze nandirowo Katonda n'agamba bw'ati. Ne buziba naye wali ebyabeerangawo. Kakati nange nyinza n'okutamuwa mu kkooti kuleka ng'atulaze ebbaluwa yamaliri satifikeeti ekakasa nga yafunira taata waffe tutuula wano ne bajja ennaku z'omwezi 15 netufuna wano kabange saali mukazi atuula embeera yonna mukyenda mu gumu wano waliwo obutabanguko bw'okuwoza leero osiibwa mpaka twatuuka mu kkooti owa kkooti bwe yalaba ab'ekika ng'era agagaanye wano embeera yonna mukama kutula nansaasira nentandika okubalaga nti omuntu asomako nange era mu kutandika olyokusoma ali simanyi nsobola okubatuusa kati nga buli omu alina digirize omulala alina diploma bwe batyo eyo bali mukama anansaasira nti kati ku budde buno bwetwawolezanga n'ab'ekika nga ndi muntu omu mu budde buno mbadde nange ekozeza bwensobola okuba okukola ekintu wano mu maka nga buli bumu ye ekitasobose lwaki tekitasobose twatuuka ekiseera nakugenda okwogerako nga baŋŋamba nyabo tuwe marriage certificate oba olina obuyinza wano obutugaana okuma wano ettaka enkoze ntya mukama yansaasira bwe bakuŋŋaana mwe mwavaamu eyakubira osi nanyamba olunaku olwo olunaku naluzikiza nabagamba muddeyo amala okutaanya bo kye baakola era bakwatagana ne balamu bange n'abaana baabwe ne bagenda ewa disitulikiti nga bagenze mugamba abawa abasirikale bajje bankwate bansibe banteeke mu kkomera bo bajje bakole omulimu gwabwe abaana bo chairman ng'agamba abatulakita bamubuuza nga chairman abakakasa nti baagaba n'abaana nga bagamba baagaba balina amajambiya nga nze baŋŋamba tobalumba wayinza okubaawo obuzibu naye nga nze nva ku poliisi olw'emmere yange bwe bayina 10 naku eneerabidde nga oli ng'era bakwatagana n'ono tukyali mu kkooti guli nga nabo bajja bamulambuza nkola trespass nga bankwata nga abasirikale bampita bulungi nga balina bye tugenda okwogera natuuka wali bano tebaliiyo nga bagamba okola trespass mu kibanja ekitali kikyo nga banyingiza munda namukama wange namalayo ennaku 3 kubanga ekyamazayo ennaku 3 nali sirina nayemerera nagenda bwomu nga naye tulina bye tugenda okwogera abantu balwawo okutegeera banzigyeko amasimu okutuusa olwokuna DPC yajja nga batufulumiza ffenna nambuuza ategge omukadde ngamba munnange bandeeta ennaku z'omwezi nga 22 kuba meji yakola mulimu paati gye bayita kyannaku naye ng'oluusi ayinza okunyumya ebintu nolowooza nti ndowooza tebiriiyo bino ndowooza naluggwa yabiyiza era olwenza osobola okuwulira ebifaanaganira ddala nekyanakuwa kodi nga nze abiwulira nga si kugamba nti omuntu ali mu studio nandigambe ndowooza emboozi bagiyiyizaawo
nga si firimu nga tuli ku original si script ate yali akola kawungeezi kati nga omala okuwuliza Naluggwa Wanyuka ate olinda neninda Kabenge nga programu gyakola bagiyita guno mulembe ki naye ngayinza okwogera ku bintu ate ebimu nga bino muno mama byanyumya naga nosanga omwana nosanga maama nagira kino nama nabuuza bannange guno mulembe ki naye ensonga efaanagana bweti emboozi bweti nga maama aginyumya ku baana beyakera ku makya n'alinda n'azaala n'ayonsa n'atoba n'asomesa nga namwandu mbadde sikirabanga maama yandibadde abalaba nga muwetera wano alowooza ku sukaali azze n'akanyama n'akaceere naye kubanga abalaba n'agamba bagenda okungobaganya baabo batuusa abaana be yazaala nze ndowooza ne mubanga muli batuufu mulina omulimu gw'okwetondera omukyalo ono abasonyiwe nga temumufukambiridde oba leero oba olulala wakiri abaana bamwe babeere n'omukisa amaziga goono bayibuli egoogerako nti gagenda paka ku banakana nakana kitegeeza the fourth generation maama abafiirwa bamama baabwe wabanga nowaliwo yafiirwa maama we awulira nga agamba kale singa nze bamumpadde nembeerako ne maama waka maama twandimutuddenga omuntu atasobya bagenda kuyisa batya mukyalawo nga naawe omaze okufa tokyabwesukka naffe tetumuwaabira era baali bakamusibayo ennaku ezi 3 kati ate era olw'okubanga kati kankubuulire tokya erinnye nti neeri gye tubeera batulondoolayo nga batugulira abatemu kino toyagala kitegeera naffe netusalawo okwekubira enduulu netumusibamu ennaku meka 3 zokka naye fayiro eri wa DPP mukono kati biri ebintu bibiri omukadde mu mateeka kino takiwangula ndabanga azanya sympathy vote etagenda kukola yonna mu kooti gye tuyise tugenze wa administrator general batugjeyo tugenze mu kooti eriyo ngamba mu process y'okugabana bino ebintu by'omufu eriyo n'omulamuzi eyatugamba omukadde bw'aba talina marriage certificate kuba bagimusabirawa mukono high court oyo si beneficiary omukadde bw'aba awakana ng'alowooza alina amaanyi mangi ku bintu bino mumuyambe gavumenti erina balooya buli kimu agenda afayiringa omusango mu high court kati biri ebintu bibiri omukadde mu mateeka kino takiwangula ndabanga azanya sympathy vote etagenda kukola yonna mu kooti gye tuyise tugenze wa administrator general batugjeyo tugenze mu kooti eriyo ngamba mu process y'okugabana bino ebintu by'omufu eriyo n'omulamuzi eyatugamba omukadde bw'aba talina marriage certificate kuba bagimusabirawa mukono high court oyo si beneficiary omukadde bw'aba awakana ng'alowooza alina amaanyi mangi ku bintu bino mumuyambe gavumenti erina balooya buli kimu agenda afayiringa omusango mu high court nga waabira ba administrator ffe tujja kuteekamu defense eyakula neewola then tulabe omulamuzi asaliwo kati oli wano oyogera otulangira are you giving us lectures over our mother nze ndi mu myaka aga sisuubirayo lecture ayinza kumbuulira birungi bya maama wange saamulabye jjo I know how she is ne bw'oba oweerera omuntu mbw'asome nga gw'oweerera tata passionate ey'okusoma nga si mukakaalukanya ateekayo omutima ayinza okusoma
bameka abalina sukulu fees ne bibalema nze ngamba bweti omukadde bw'atadde mu buntu bulamu ate n'atunuulira n'amateeka kye gamuwa crops eyo RDC nayo ye yagiggulawo era yava ku RDC Kaberuka n'atuyimiriza okulima nze wano sirinaawo famire yaliwo awaawo lwali lusuku lwange nze ng'omuntu omu kuno kuswala nnyo ndi muswavu newolaba siri muntu wa bigambo bingi nkutamya omutwe ebiseera ebisinga n'ensirika waliwo kyempulira nga kinsusseeko ng'omuntu olwaleero bwe ndaba maama ng'akaaba ng'akulukuta kuba waliwo ekirala ky'ogambye ne bukya ne buziba waliwo kyobuusiza kikolimo kyennyini nze ebigambo bimbula ne binzigwako kino kikolimo n'obuswavu bwennyini era ntera okumugamba oyo oli sitayanze kwogera naye ntera omugamba ne mugamba nti kyositula olwaleero okukiza mu baana bo kyennyini nga bw'okiraba ekikolimo kyayingira era kyennyini kye bagenda okutransfaringa ate kigende mu baana baabwe because kyosiga olwaleero okikungula ddi mu maaso enviiri enzirugavu ze zikolerera eziriwa enjeru abanga okugugula nakwonna kwatandikibwa mukulu oyo nga tumaze ofuna letters of administration bwe twafuna letters nze naye tekyategeeza tufuuse bannannyini tetufuukangako bannannyini baaki we became caretakers who must make sure nti maama ali mu mbeera ki ennungi nawe oba oliawo n'abantu baba mukuuma kubanga ffe tuze tukulanga tuvaawo wa ewaka bw'aba kugamba engineering assistant mu kesise akola ono mujaasi oli herbalist nange nkola mu kesise buli omu wano alina obusobozi obweyimirizaawo ng'omuntu buli omu abulina njagala mumbuulireyo abaana abaze bagaggawala nga batandikira ku bintu by'abakitaabwe teeka situation singa maama yatunda ettaka lino mu 1994 singa tufaanana tutya ne tuswala nabasaba nti mwabasomyeko kale mwawukane ne maama atasomyeko kale singa tategeera okukuyita bano bonna boolaba ab'ekyalo baze babeerawo ne boolaba abamu baseka ne banyeenya omutwe era obwedde ekiri wano Wini bako kyoyogera ne wakubadde ekigambo kimu kiŋŋambe kigambe nzimanyi waliwonza abansibula naye sijja kutuuma nga toyogeddeeko sobola n'okubeera nti paka budde ne bukya nga ate tebasobodde kungoba mu maka gaabwe olukiiko lujjako togambe kino nze kyemmanyi bikwasa ennaku era bikaabya nze njagala kuwulira Wini nga yayogera si mwe kumwogererawo era nga balemera ekimukwogera temumbuulira kati kuyagala musiba naye ng'alina ekintu ekimutukire ku mutima kimutuka munda mubeera bwiri oli RDC najja n'agusingisa abantu n'omulala n'alaba nga abaana bakyamu ne bakyusa barabisi ne bwoleesa omulala nagamba bambi tuswadde DPC najja naye nagamba mambe omukazi ono mumute talina musango temusobola kirowoozaamu nti maybe oba tugambe nti ba RDC bano bwe mwogeddeko lwiri tetulina nsa omukyalo ono atubribinga mu bunaku bwe abribinga nga omwana asobola okuyimirira ku nnyina n'amugamba wano oli mu kifo kikyamu era leeta marriage certificate nga kitaawo yafa ng'olina emyaka 6 maama wo n'atoba naawe kuva ku myaka 6 n'atatunda ng'olina emyaka 6 kutuuka ng'oli ku 0 n'atatunda ng'olina emyaka 3 kutuuka ng'oli lumu nali njogerako nono brother ne mugamba maama amoyo mulaba ayina yebbanga siddene gwe emyaka gyo kikyali mingi mu maaso okusinga maama oyo lwaki temumukuuma ne mumuwa amaanyi nasobola oluwangalako lino ebbanga wali baafudde omulikola kyemukola ki kyemwetaaga kati ono yajja nga atusaba obukulembeze ayagala kubeera mmeeya kani omumaginize ennondekwe nakulemerako nze tompaka sirina kyekwagaza kundi ndyawo
amateeka gagoberera ku byako ate abantu nga ng'oli mukulembeze waliwo wano ataalayira kukuuma constitution ya Uganda. Abaana bamutulugunyiza kinene nnyo by'ettaka bye baagula n'ebba. Twagezaako nga ffe abakulembeze okubatuuza naye abaana baatusukka ne bagezaako n'okumuleetera poliisi kulabika nti eyagala kumusaanyaawo. Era bwe twagezaako ne tubawa amagezi agabagamba nti bannanti mupunte ettaka mulabe erivwamu tujje tubaasizeemu abaana baagaana. Ekigendererwa kyabwe tibaagalira ddala maama waabwe, bo baagala ttaka kumugobamu balitwale lyonna. Ekitaafu kitwagaana kale n'olw'ensonga eyo mukyala asula bubi, asulya ddala. Baamukwatako ne bamusiba. Baamusiba ennaku 3 ng'ali eyo mu kkomera e Kayunga. Ng'omuzadde era ng'omwana kino kiraba otya? Twakivumirira ne sekuvumirira yenna nga kikyamu kubanga omwana tosobola kusiba nnyoka yakusomesa. Kitaabwe yafa n'abuleka nga butonga bw'obuwulidde naye twewunya bwewunya nga abaana basibye maama waabwe ate n'afuba nnyo okubasomesa ate n'atatunda na ku ttaka lino bwe liri naye yatewananga n'apakasa buli kintu n'asomesa abaana be. Bwe nzijja n'enkozesa ewange we nagabana mbu ogwo musango maama w'omutyobodde takizirabye. So mugenda musiba paka. Tujja kukozesa amateeka omukadde tujja muwangula. Nze yakanvunaana emisango 3 waliwo gwali gunsinze nze ndi mu myaka 4 aladisa akyampale kikya okuyisa maama wange obulungi. Mama wamusabako marriage certificate. Marriage certificate bagimusaba eri mu high court ye Mukono. Kati oyinza okugoba ebintu by'obusika nga tebagimusabye Nemubula nga tagirina. Kati etteeka litugamba nga ba administrator zino ze letters of administration zitugamba okugabira omuntu atali mu mateeka. Twagabana ebintu bya taata mama alina okukkiriza nti ebintu fayini kituufu bya bbaawe naye ebintu by'omugenzi byonna bigabanibwa mu kooti yonna gye batu ewa administrator general mu high court nejjo twabadde n'omulamuzi yetugambye ebintu by'omufu babigabana. Tosobola okulinda olutalo luno ne tulususpendinga mpaka ku baana baffe kubanga teriyo bintu bya mugenzi bye batagabana. Wonna wetuyise mu mateeka wonna batugamba mugabane. Kakati olugabana nga mama agamba mbu ate tumugoba. Seriyo maali ya mugenzi. Omuntu yenna bw'afa taata yafa mwe maali y'omugenzi yenna bagigabana. Maama gavumenti erina balonzi agende mu high court afayire omusani kati nze